Where for you? Mukwate komulindeko tomuleka omwogezi tomuleka wala. This is girl child. Oli atomete. Kama Shifrah, how are you? Oli kalonji mwana gwe. Oli single. Oli single. kuinga kyamododde Shifrah. Oli single. nga kyamukunchitinga katonda wange Ndagala kunchitinga konzi. Kinyankole kiki. Kiradde. Kirinyambo. nga kyamododde gwe Shifrah wano wagenda obeera ng'atuula Shifrah gy'amutuutula Tula mu office ya Shifrah. nti agenda bba akola ku front desk era ng'akola nga assistant manager. Actually kati mwene byalina obba ng'akozesa saagala mugambe mbw ataate Kati katugere nze kunoonya mulimu nyamiriza. soko olina afuna ebikola Shifrah, yes, social media handler. Of course, buli kimu agenda bakikolera ku laptop, notebook yino. Omulimu gugwo muyinza okugamba nti ate Skypings bikiri ekoze ddala bibi Aza kubakolera ku laptop. Shifrah Yes. Guno omulimu gwa on-job training ajja bayigira wano. Yes. Shifrah tugeze omuzungu azze agwe handola How are you doing, Shifrah? atumwanirizeemu ku Skypings Ndi wanze muzungu. soko sirika yamaniriza I'm fine, how are you? Is this Skypings? Yeah, this is Skyping. What do you do here? Skypings? beera serious ku mulimu ati kano tugiramu katono What service do you offer here? Sorry. What services do you offer here? You take people to lie? Who's the manager? Owulira otya entebe gy'olimu yeewuuba By the way, esiino mawulire kino eki. Katonda alina byakola. Katonda banange kyerabira abantu ge mazima. Yeah. Katonda kyerabira abantu nange Don Chris bali kubanga. Yebali. Ate saagala bogende ku social media television. Don Chris bambi bali kubaawo kubanga kati alinga muzadde wange bambi. Ezowulira abakasitoma bali mu kunkubira amasimu. bakwate obajjonnyole bakwate Hello. Kale nejo baliko ssebo. Yes, sir. Aso. Tugenda kwogera leeta soko ndimuko katono ndi mu office. tebadde ya business tebadde ya business I'm still at office. nyankole kiki Oli mutolo. Oli kulonja Shifrah. wakunyere security naye mukama ono atuula wali security yino Mpako yeyo gwa. ng'otambula mpolampola Wala litabo. Likulonja. Oli kulonja. Hey, Shifrah bana. Banange. Jangu stawa fanange. Mu Buganda buli. Owange nayambiyeko dde emizindalo gyatuuse naye tuyambe tokaaba naye mwagala nnyo kaaba nti wali wakusirisa zisimu nga olwaleero olunaku olwolwaleero lwakedde lutya wavaayo n'okaaba ebisimu era abanayuganda ne babiraba owulira otya okuba nti olwaleero Skypings ezze okuddukira omulanga gwo Kasooka enjogere bwe nti nze ekituufu ekimu nze I don't fake my life kubanga abantu abamu baatukanye banfuma batandika okugamba Shifrah lwaki otuuse okwogera ebyo byonna ku social media nze nganze I don't fake my life njogera kyange ki kyempina oba okitegeera
nkyogera reality ne nkikubawo ne bannange nga nfukamidde wadde ne mu ntebe neyanza nnyo neyanzanga neyanza Don Chris owa Skypins okungererawo wallahi Allah amuddizeewo wange neyanziza najoli neyanziza I'm so happy. Be happy for a man. Remember they will stress the arrange, stress y'omulimu. Ugambe nti no Skype nzo kuwa omulimu kati ebirooto byo bigenda kutuukira ebyokukola saaloni nze nkimanyi bijja tuukirira. Ebbanga lyonna lwaki wali wasi ng'oyita mu buli wooti ate ng'oli mwana oluusi like nasooka nentyamu nali ntyamu emazulu osigadde mukwati wangi omulimu gwe bakuwadde gwe ogutegedde omulimu gwe bampadde ngutegedde bulungi nevaavi nga neyanza nnyo Don Chris owa Skypins tours and travel bambi asante sana Utuddiremuuko. Don Chris omulimu gwogenda Don okubanga Chris okola talk omulimu ofunye ojayitira ku mulimu nyonnyola omwana omulimu gwagenda okuba ng'akola of course okubeera ku front desk gwobeera oyaniriza abagenyi ababeera bazze ku company ba clients that is then wali assistant social media handler era agenda kuba nga atuyambako egyo emirimu gitera kuba gya ku masimu kuno kuyamba kuteekayo content wa company bifaananyi videos monitoringa social media sites za company bwe zigenda okuba nga zitambula so literally bwe buvunaanyizibwa bumukwasiddwa buli ogwasoose front desk being on front desk of course obeera watuukirwa abagenyi ku mmeeza watuukirwa abagenyi emmeeza ebeera mu bwenyi bwa company y'emirimu gy'agenda okuba nga akola obitegedde buno obudde ali excited nkimanyi essanyu lingi bambi essanyu lingi Shifrah tatubuuliddeeko like what went wrong okubanga atuka okubanga abeera mu mbeera eyo modulator wa interview Olina iPhone, yeah. iPhone is my gift from Skypins. Wadde kimulimu ssente zange. Nina sente ogibalage ng'eriko ne kava Shifrah, abawala abalala bwe bafuna obuzibu oba bawarrant oba any problem ekyasooka okujja mu birowoozo kutunda ssimu eyo kusolvinga kizibu gwe waguma otya okubanga tewatunda ssimu n'osigala naye ate ng'oli mu bizibu actually nange kyanzijira in my mind kyanzijiraga emazima naye natuuka neŋŋamba nange donpresi ewange eka remember risk angambe ekyo ekyobugaga kyensigazza kankirika omulimu ogufunye tugenda tutandikira wa gwenga gwe wanje omulimu tugufunye sofa ku mulimu tutandikira wa eri agizigenda okukwatamu oyo brand ambassador mugambe zeno of course twamugyeyo gy'abadde awangaalira abadde awangaalira wansi eyo ekawempe eyo obadde ki amazima gasusse kale maama twamugyeyo muyenga gy'abadde asula so twamusembezaako era okumakinga sure nti twanguya obulamu bwe entambula okutuuka ku mulimu byonna ebyo okulaba nga tubibeekinga easy for her okulaba nti omulimu gutambula era nsuubira leero bwebanga Monday enkya Tuesday agenda kubeera nga reportinga ku mulimu mu butongole era nakati bwemwetegereza n'enkondo wansi zaalumye edda naye obadde so kati class bya office bya office kati biralamu Okay, Shifrah, wanje dia omuntu ali wano oba omuntu ali agenda okuba alaba interview noba okulaba wa social media yenna yandiyagadde omumanya buzibu bwava ku kyokubanga Shifrah nga rent yamubula kyatabukirawa kyatandikirawa ye kyatabukirawa yes I do some
nafunamu some issues ne bamanager bamanager ne bakuvaamu ne bakuleka ne rent nga tebansasudde bo bali basajja teze mukazi ebyasooka kutandika like on the pavings ebyatandika like nga wenayogera ludyeri naye nina obuntu obusente bwe nalina saving nakunengamba let me first pay emyezi gino gye nina okutandikira kati entandika okugula ebintu okuva ewaka lwakitoba kiri nekirala wali obeera wa grandma lwaki wavaayo nawe nkoze byaddala Manager Shifrah, ekiro kyange kitono nnyo. Ebyokya mu Uganda nyongera okubajjukiza. Twali tuyigidde studio. What happened? Kubanga kati nga Skype zijja kukutteko. Oyinza okubanjulira nti nina n'ekitone ne bakutwala. Stream live eyinza okukolera akayimba. kakayimbo kyakajjukira kewakuba yimbamu nakwata akasimu nkubira ozambe sokube kali then oyanjula akapia kalinga nawolo leka tuwemu hipo katusoko tukubiremu kali akakati tugende nekyo gegenya akakati abantu bajukize yo Shifrah kogere nimutaka hii akakadde chakwa tuwemu lai kali ka drum by the way yeah sabula tuwemu bambi wasola amujja soko yogera ne manager waliwo abawagizi abaagala okumanya wafunye nno waliwo omugaga yakunde kunagamba agakundiro kalya ebyokuyimba kati badde nsaba omuwawa akapeera amanyimu ne Don Chris asobola gamba stream live weeri egambirawo nti odi yawedde kale tuwakati mumuleke temumukaka munonye EP ye nindedde bazitambulira mu nsawo nti agenda kukola ng'asasula renti oli agenda kuba afuna omusaala gwe nga byaddala mu lo eri nnyongereza bwongereza but again era twongera okusaba abantu ab'ekisa abalala musobola era nammwe okujja ne mutwegattako ne tulaba nga tumakinga her life better mu ngeri eyo ffe bwe tuba nga tumuwadde rent n'omulimo ne ssente ze tugenda okuba ntumuwerako eza buli mwezi ne facilitation obulamu bwe buba tebuweddeeyo mpulira ndowooza nti wenna ali eyo alina obusobozi you can still come on board ne tuba nga tumukwasizaako eyo obulamu ne bwongera okuba nga butambula ninawe ekibuuzo nga brand ya Skypins Shifrah bwe yali ajja teyajja yekka yajjirako ne munne Hoozambe. Shifrah for starters Hoozambe y'omuwuliza kubanga kati gwosinga ogwa mu bintu ayinza ogamba nti hiti twagikuba babiri wamusuulawa Hoozambe tetulina buzibu twogera even yesterday yaze nangamba mukwano ko mukwano sinabiraba bambi talina buzibu Hoozambe muntu wange katonda wange naye sibiri Muninkinewo. mukyali wange kinyankole kiki egasinyankole kale mwe mwenna abalaba oba bagenda okulaba enteekateeka eno wakati mugwale tutwalayo abantu tusooka kulowooleza ku bantu era so abantu bannaffe nga omwana ono Shifrah ono nno mwana basinga mu mulamu mbu akuze mukazi ffe wano mwana so mukubeera nti mwana tusazeewo ne tugamba nga Skypins tours and travel tusooke tumugyeyo gyali asembere ku kitebe era office weri mwagenda okutuula agenda kubeera ku front desk nga waali wagenda okulamulira awo ensonga then on top of that ng'aba managers bwe babawulidde agenda kubeera social media handler
owa kampuni na assistant ya agenda kubeerawo ng'atuyambako mu buufu obwo kubanga abasinga obungi era ndowooza kuba kozi zinange olwaliro zisomulabako ng'obwo badde mulabira ku social media kitegeeza nti mu buufu obwo era naffe nga skypins mwetusazeewo mutumutunuza atuyambireko awo mu layini eyo then okuwanjaga kwe kwalimu ensonga za rent ne tuzikolako ennaku 365 kiriya wala ekyo mukama waffe Don Chris waggulu top yabikozeeko byonna so twebaza kati nze nga nze brand ambassador mu kifaananyi kya brand yaffe nyongera kubajjukiza bannange bw'olabanga omuntu akoze ekyo katikkira asiba tugamba akuwaga ogira ki bwowa kakati webanga skypins efuddeyo neewa ku bantu kyetulina okukola naffe kyekimu kyekyo naffe tuwe skypins tours and travel obwesige abaagala okugenda olukuzembaako abaagala okugenda e Canada abaagala okugenda e Dubai ku byemirimu si kugendayo just kumasatu okugenda okukola opakasa ofune ssente mutwesige era n'essimu zaffe kweziri 0709 707 197 waliwo n'endala ya MTN eri 0772 271 mutwesige tubatwale kubanga effe company kabejja kati nga kasaba enkyogera mutegeera kitegeeza yeffe company kabejja kubanga tuva mu gabo buweereza buli nene tuyingirako n'embulamu bw'abantu kati company ngeyo n'ogijja wampozi nga mwagala ntandika ate kubalimba bulimba.